nkikakasa nti nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nabbi wa Allah, muddu wa Allah era mbaka wa Allah. Twakoma ku baabul mashi ala al-khuffaini, omulyango gwogera ku kusiiga khuffu ebbiri. Khuffu zibeera mu fomate ya ngatto, naye nga osobola n'ozambaliza mu ngatto endala, so ne zibeera nga sookisi. Khuffu zirimu olulibaliba, oba ozambadde zirimu olibaliba. Khuffu bazambala okuva emabega, era ng'omuntu asobola ozitambuliramu wabweru ne munda, naye nti bw'oba ozitunuulidde khuffu ezo zikkirizibwa okubeera nga tuzisiigako amazzi, oba ogenda okunaaba nga wazambadde ne tahaara. Twalaba omulundi ogwayita tulina obukwakkulizo bwe twatunuulira ku muntu agenda okusiiga khuffu eyo, oba wayambadde ng'olina tahaara ng'oli mutukuvu. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yatukkiriza okubeera nga tusiiga ku khuffu ezo. Tulina ebigambo bye twayogera emabega, tugamba nti waqata rasulullahi sallallahu alayhi wasallam liman yamsah ala al-khuffaini. Nabbi yateekawo ebiseera ku muntu agenda okusiiga ku khuffu ezebbiri, ku muntu gwe bayita muqiimu, omutuuze, wal musaafir, n'omutambuze. Gyatakkirizibwa kusiiga ku khuffu ezo. Ani akyajjukirawo embeera ng'amateeka tegakukkiriza ag'eddiini kusiiga ku khuffu? Naam, yadde nga oli mutuuze mu nnaku ez'essatu. Naam Zeyi Hassan. Naam, ng'oli mujinibu, olina janaba. Bumubeera nga olina janaba, kitegeeza nti khuffu oba tokyakola ki? Tokyasiiga. Wakadhalika liman arada al-ghusl, nabwe kityo buli ayagala okunaaba. Oba oyagala okunaaba ate tugaa nti nja kunaaba nsiige busiizi. So waliwo n'ebintu bye twayogerako ebigoberera khuffu nga tukkirizibwa bisiiga gaki, nga mulhaqu bil khuffain, nga tusobola okubyoteeka ku khuffu nabyo bisiigibwa. Ani akyajjukira? Twabyogerako omulundi ogwayita. Twaga nti kino basiiga, na kino basiiga, na kino basiiga. Naam kojjange. Sookisi barakallahu fi. Sookisi tukkirizibwa zikola ki? Ozisiiga. Naam, ekirala imma, ekitambaala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayambalanga imma ng'agisiigako. Ekirala twayogera ebisukka mu bibiri abaaliwo. Twayogera ku bandage, ne bandage yo teriiko budde nti bwa nnaku bbiri. Abasawo bamala tuga nti kati eteekeddwa okuggibwako, ne tulyoka tuga nti kati tukyagikola ki? Kubanga yo ya buwazi, teriiko budde. Tumala kufuna kigambo ky'abasawo baffe nti kati bw'ogijjako toyina buzibu. Kyekirala gye twagambye tusiiga. Omukyala akkirizibwa okusiiga ku ki? Khimaaru ye, okakaayake n'akasiigako waggulu, nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yasiiganga ku imma ye. Kakati ebyo tubisiiga. Mu shuruutu za khuffu abawalimu bagamba erina okubeera nga thaqil gairu shaffaafa, erina okubeera nga ngumu, nga teraga luliba lwaki? Luliba lwa ngatto, lwa kigere. Kuba omuntu ayinza okwambala khuffu oba sooko naye nga eragira ddala ekiki? Ekigere.
ng'oyinza okunoonya kati ono agenda kusiiga ki era agenda tutobya katobye konna abanga asiiza eddiba. Ekyokubiri yakuuna tahira, erina okubeera nga ki nga nnyonjo. Agenda okwambala khufu erina okubeera nga nnyonjo ntukuvu. Atayibi singa Allah agera olinga soko gyalina erimu ekituli oba khufu gyalina erimu ki, hal yushra lahu almasih, akizibwa gisiiga? Naam, tulaba tutya? Alina ekituli ku soko, akizibwa siiga? Aftuni, mpe fatwa. Takkizibwa lwaki? Sobola okuyingiza amazzi. Barakallahu fihi. Naam. Naam, kasabeera nga yajambadde nga nnyonjo ng'erimu ekituli, akkizibwa siiga? Kisinziira kiri sayidi ki? Ng'ate agenda yisa waggulu yeesiigire. Barakallahu fihi. Omulala barakallahu fihi. Twagala kufatuwa eziweraawerako. Sooko bwebeeramu ekituli, abaffe tukkirizibwa gisiiga oba nedda? Abawalimu balina ebigambo ebisukka ku kimu. Abamu baga nti bwebeeramu ekituli tetukola ki? Tetusiiga. Lwaki? Nti eyo ebeera ze omuki omubiri. Ate nga nabbi yali ayagala tukola ki? Yakkiriza kusiiga nga tusiiga ku lugoye, so si kuki. Abamu bawalimu ne balaba nti la tugisiiga. N'ebigambo byonna bigumu wabula kuliko ekisinga okubeera ekinywevu. Kawulo egamba nti sooko y'ekituli tetugisiiga. Bangi mbawalimu bagyekwatako nga bagamba no, tetusiiga sooko ya kituli. Abawalimu abalala ne bavaayo ne kawulu nga Ibn Uthaymin nalaba mu bitabo bye, naddala fatuwa ye nga ayogera ku arkaanul islaami al-khams, olwo ekitabo bakigattagatta fatuwa z'omuwalimu oyo. Ne bwe yali aleeta kusiiga sooko, ye yaleeta ebigambo ebyankyusa okuva eri nange nenzira ku kigambo ki, aga nti sooko ey'ekituli tugisiiga ne khufu ey'ekituli tugikola ki? Tugisiiga. Tunuya taaliri ye gye yagamba. Yagamba nti tekisoboka. Ekikola ki? Tekisoboka nti basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bonna baali bagagga nga khufu zaabwe tekuliko biki? Bituli. Kitegedde? Era nga bwe kitasoboka mu community yonna kebeera eno okubanga ffenna tuli sawa nga twambala sooko zeziki? Zezimu. Era n'agamba nti wekibanga ddala bwe kityo tekisoboka bonna kubeera nga bambala mpya nga tekuli nkadde oba tekuli yayabikako, tekisoboka n'akamu n'akatono okubanga tekikkirizibwa kusaalira oba kusiiga sooko etaliiko kituli nabbi n'atakinnyonnyola nga kyaliwo. Naye yaga nti ne tutafunayo yadde nasiimu mu nusuusu z'eddiini ng'eraga nti sooko y'ekituli tebagikola ki? Tebagisiiga. Tetwagifuna. Oba ekigambo tukitegeera? So eyo taaliri ogirabanga ekwatagana n'amagezi g'omuntu aga bulijjo nti tekisobokera ddala kubanga basahaba bonna baali bagagga nga buli omu sooko gyalina oba khufu gyalina erimu zonna mpya oba zonna nnamu, tekulike etaliimu kiki? Etaliimu kituli. Era nga communities we zibeera, olaba n'olwaleero ku mulembe gwa .com osanga balina ebituli mu ki? Wallahi osanga balina ebituli mu sooko zaabwe. Kati ate omulembe guli
nga nabbi sallallahu alayhi wasallam waali ne basahaba baali ng'okufuna oluusi ebyokwambala byakkekwa tomala gabikola ki kiba kitegeeza oli kaafunye bwe kafuna damage alina kusala magezi kuwangaala nako so oli akkirizibwa bulungi okusiiga sooko ey'ekituli wabula abawalimu abamu baalaba nti yadde akkirizibwa ekituli kirina okuba nga si kituli kinene waliwo ayambala sooko ng'obuuza oba ono yayambalidde ki wallahi nga kibula kumalawo kigere kyonna eno mu maaso kati enkola eyo la tosiiga kubanga obanga atayambadde so tugamba nti omuntu alina okuba ng'akatuli akaliko kaki katono ng'era kajja mu magezi g'omuntu nti alina akkirizibwa okukola ki okusiiga so barakallahu fikum hadithi esooka twagiraba hadithi ya Mughira bun Shu'ba yaga nti kuntu maa nabiyi sallallahu alayhi wasallam fatawaddaa nali n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam naafuna wuzu fa ahwaitu nenjagala li anzi'a khuffayhi mujjemu khuffe mmeka ebbiri faqal nabbi n'agamba sallallahu alayhi wasallam da'ahuma zikole ki zireke fa inni adkhaltuhuma tahirataini nazambadde zombiriri ki ntukuvu twalaba ne faida ez'ekigambo ekyo famasaha alayhima nabbi n'azisiigako waggulu hadithu muttafaqun alayhi وللأربعة عنه إلى حديث فكم مغيرة متبني وشعبة يقانت إلا النسائي النسائي تليم إمام النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله نبي يسيغ وقلو نوانسي ني إسنادي حديث توالا بانغا سيكي سينتوف وانسي ويكي جريت تكولتي تسيغ وقلو وكا توالا بحديث يا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه yagamba annahu qala law kana ad-din bir-ra'yi eddiini bakubanga buli muntu bwendaba nga bwendaba kusinzira ku ndaba yange yagamba Ali Allah musiime lakana asfalu al-khuffi kyali badde nga wansi wa khuf awla bil mashi nga wewateekeddwa okukola ki okusiiga min a'lahu okusinga waggulu wansi wa khufu wetwalisiize kusinga waggulu aganti waqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam nzidna laba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffayhi ngasiiga waggulu waki wa khuf ekigambo bakiraba ye ndabe yiye yalabanga mutuufu kubanga eddiini buli muntu bwalaba nze naali badde ndaba ekyawukana ku kya nabbi Ali radiyallahu ta'ala anhu agante eddiini ebakubanga buli muntu bwalaba era eyo hadithi erimu raddu ala shia okuddamu bwokwanukula abashia abalowooza nti Ali yali badde nabbi oba kitegereka nabbi sallallahu alayhi wasallam Ali yaleeta ekikye agante eddiini ebakubanga buli mbwendaba nalabe nga twalisiize wansi naye nalaba nabbi Muhammad ng'asiigawa kiba kitegeeza ne Ali eddiini yagikoppanga kuwani ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akati bana bashia bagamba nti Ali gwe bagulumiza okusinga nabbi bali ku byabwe gwe bagulumiza yakoppanga ku kamawe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nokubadde nga abashia abamu yabaga nti ebyo yabikolanga Ali tukuyatan mukumujamala kukweka naye yali amanya ekituufu we batyo bagamba nga abashia abamu Ali ebyo byonna yabikola kukweka nabbi naye yali amanya ekituufu nti ye yani nabbi si kituufu wa an Safwan ibn Assali qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya'muruna idha kunna safara nabbi yalinga atulagira bwe tubanga tuli mu lugendo alla nanza'a khifafana 3 ayami wa layaliyahunna obutayambula mu khufu zaffe sooko zaffe
ennaku meka walayaliyahunna n'ebiro byazo nga tukirabye illa min janabati illa min janaba okujjako ng'oli ng'akoze ensonga z'obufumbo ng'agenze afunye janaba walakin min ghaiti n'ebikwatagana okugenda for long call gye bayita ghaiti ogenze kumala long call teri kikwambuzaamu sooko wa bawulin ngenze for short call ngenze kususu oba pupu teri kinyambuzaamu ki teri kinyambuzaamu sooko n'agamba ekyokusatu wanawumin n'otulo webake mu sooko zo oli mu tulo okkizibuze bakamu ennaku mmeka 3 ate lyayinza okubuuzaawo nti baanaabanga naye lyayinza okufuna obuzibu nga tasobodde kukola ki funa aba akola atya zeebakemu bw'ogira siigangako buki tuli ffenna barakallah fi naam olw'obunnyogovu obuyitirivu kituufu barakallah fi ng'ebigere biwunya nga sooko zifuuse ekizibu muganda waffe agamba tewabeerawo embeera y'obulwadde ng'ebigere bikola ki bireekaana kakati buli wozibira neobiteeka mu sokisi zino oyinza otutuuka ekabaale nga kikambwe gwe yambala open shoes barakallah fi طيب وعن علي ابن أبي طالب إنه حديث فكو علي بن أبي طالب قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم نبي يفول واجتب 3 أيام ولياليهن إنك ستنبير بيازو للمسافر كمنتو متامزي ويوما وليلة للمقيم ato mutuuze misana naki nozamula byonna obwedda bitwogera babireese kati mu hadithi misana nakiro lilmuqiimi omutuuzi yaga nti yaani fi lmasihi ala alkhuffaini kukusiiga khuffe emmeka ebbiri hadithu akhrajahu muslim hadithu imam muslimu yegifulumya wa an thawbana رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم حديث فكو ثوبان الله مسيمه أغانتي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم سرية beba lwe lutalo nabbi lwasindiseemu omukulembeze nga yeetagendeddeemu baluyita sariya ate lwe yeetabyemu baluyita gazwatu badiri gazwatu uhudi bebaga nti sariya nabbi asindise kataib abasirikale nga temuli yeetabyemu nga nabbi teyeetabyemu naye nga mwetabyemu ababulijjo baziyitanga sariya mukama waabwe taliimu amma algazwa kibayita ghazwa lwe lutalo nga nabbi muhammadi sallallahu alayhi wasallam yeetabyemu kati thawban allah musiima agamba qala ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wasallam yatuma nabbi muhammad alayhi salatu wassalam sariyatan abakungu bagende balwane olutalo nga yeta lwetabyemu fa amarahum n'abalagira nabbi muhammad alayhi salatu wassalam an yamsahu ala alasaibi basiige ebitambaala byabwe alasaibi alamaib ebiki bitambaala
oli wabasibye ekitambala mu lutalo mulimu n'okwekannaa n'okisibira ddala n'olekawo maaso ameka 2 n'osiba omutwe gwonna n'oyisa wano ekitambala bwoti n'olekawo amaaso ameka 2 n'ekirevu n'okisibirayo eri munda. kakati okwekannaa okwo tojja kufuna nnyo budde bwa kukola byagenda kuwambulamu ebbanga lyomala nga wakyambadde nawuzu osiigako busiiza osiiga waggulu bwoti. kyekino kyagamba sahaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuma abantu mu lutalo amarahum an yamsahu ala al-asaibi. Al-asaibi bimaana yani al-amaima, ategeezaamu ebitambala ekimu bakiyita immatu, ebingi babiyita al-amaim. n'abalagira babikole ki? babisiige. wattasakhini, attasakhinu yani al-khifaf, ne khufu zaabwe oba sooko zaabwe n'ebigwa mu ttuluba eryo. hadithi eri mu kitabo kya imamu ahmad musnad ne mu sunan abi daud. imam al-hakim yagisahaha nagat hadithun sahih. atayib wa an umara mawqufan, eno yeva ku umaru nga yakoma ye teyatuga nti yajijja ku nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam. wa ana anas marfu'a, ila hadithi yemu ye anas aga nabbi yajogera amakulu bigambo byani. hadithi eri mawquf yeyo waqafa ala sahaba, nga yakoma kwani ku sahaba. ate eri marfu'u yeyo gibaga nti yatuukira ddala ku nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam. kati ebigambo bino byetugenda okuwugira, umar ibn al-khattabi allah musime ye yabyogera nga tatuga nti nabbi yakoze eki. ate anas ibn malik yabyogera nga nti byaviira ddala kwani ku nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam. kiki bategeeza wa an umara mawqufan wa an anas marfu'an. oba mukirabyawo mukirengedde. atayib aganti idha tawaddaa ahadukum wa labisa khuffayhi falyamsah alayhima waliyusalli fihima wala yakhla'uhuma in sha'a illa min janabatin. akhrajahu ad-Daraqutni wal Hakim wa sahhahahu. hadith eva ku Umar ni Anas ibn Malik nga nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam idha tawaddaa ahadukum, omumwe bwafunanga ewuzu, walabisa khuffaihi, nga agifuna ayina khuffu mmeka 2 oba ayina sokisi mmeka 2 mbigire bye, falyamsah alayhima, azisiigeko waggulu waazo. ala bimaana fawk alayhima. wala yakhla'uhuma, tazambulamu, tazikola ki? tazambulamu. insha bw'aba ayagadde, wala yakhla'uhuma insha bw'aba ayagadde, kiba kitegeeza nti okusiiga si kwaki, si kwa tteeka, kasakayingirako ako kibayita saarifa. hadithi zino mubeeramu ebiragiro nga nabbi yalagira. kati wano nabbi yalagidde aga nti wala yakhla'uhuma, ekyo kiragiro togeze okwambulamu. n'ekikyusa ekiragiro okubeera nga kiva ku bwetteeka ne kifuuka sunna, yaga nti insha bw'aba akoze eki, bw'aba yagadde. kivula mu usulu tugamba nti al amuru lil wujubi, buli wowulira ekiragiro nga allah yalagidde, buli wowulira ekiragiro nti nabbi muhammad yakoze eki, yalagidde sallallahu alaihi wasallam, liba tteeka, kuba kiba kivudde waggulu wa mukama waffe allah mutonzi waffe, nabbi muhammad mukama waffe. mu nsonga z'eddiini tokkirizibwa kukola ddiini okujjako nga nabbi akoze eki. akati kyekino kyagamba nti tageze okuzambulamu inshaa, ne bw'ateekako inshaa kiba kitegeeza akuwadde ebbeetu bw'oba oyagadde yambulamu, bw'oba oyagadde jamu. illa min aljanaba, okujjako ng'omuntu alina ki? janaba, ekyo tteeka kola ki? yambulamu khuffe ezo. hadithi eri mu kitabo kya Daraqutni wa al Hakim
إمام الحاكم كانت حديث توف. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح عليكم السلام. عليكم السلام. حي على الفلاح baziina naye mbadde nsaba mmala okusomesaako nja kukubira baziina naye mbadde nsaba nkukubireko kale inshallah. الله طيب, okumalayo omulyango kusigaddeko hadithi bbiri. hadithi esooka eva ku abi bakarata وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. حديث زنو زنينيولا زري إذا سوسي أبي بكر الله مسيمه أغانت أن النبي صلى الله عليه وسلم بنبي قامو يبجر الدلق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أغانب أنه رخص ركسة رخص نبيو ركسة للمسافر كمونتو متامبزي omutambuze Allah tabaraka wa taala ayina bye yamuwa byataawa batuuze abatali batambuzi. mu byo omutambuze bw'aba yasiibye akkirizibwa okukola ki? okusiibulukuka olw'ekigambo ky'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ekigamba nti wa in kuntum marda أو على سفر وإن كان أحد منكم مريضا وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر.
omu bwabeera nga mulwadde obanga mutambuze musafir mutambuze fa iddatu min ayamin ukhra alye kati Allah omutambuze namuwa olukusa okulya mu mwezi gwa Ramadan asiibe nga Ramadan ekoze ki eweddeko. Ensonga ey'okubiri omutambuze bamukkiriza essala okugisalako ya raka ennya biqawli llahi taala wa idha darabtum fil ardi bwe muba mugenze mu ŋŋendo zammwe falaysa alaykum junahun temulina buzibu bwonna an taqusuru min as-salati okusala kuki ku sala. Ekyo Allah tabaraka wa taala yakisa ku batambuze nga bakkirizibwa okusala ku sala ya raka ennya n'asala mmeka 2. Tukitegedde suratu nisa Allah bw'ati bw'ayigiriza. Ensonga ey'okusatu omutambuze Allah tabaraka wa taala yamuwa olukusa okubeera nga bw'aba asiiga sooko agisiiga oba khufu ennaku mmeka 3 n'ebiryo byazo. Yensonga lwaki wano sahaba agamba Abibakara aga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa lilmusafir, nabbi yawa omutambuze okubeera nga asiiga 3 ayami ennaku 3 wa layaliyahunna n'ebiro byaki byazo. Walilmuqimi ate omutuuze yawman wa layla, omutuuze Allah yamuwa kusiiga misana naki nakiro. Mulowooza lwaki omutambuze Allah tabaraka wa taala yamuwa olukusa lwa kusiiga nnaku 3 n'ebiro byazo? Mulowooza lwaki? Naam Sheikh. Kubanga olugendo lubeera n'ebizibu bingi. Barakallahu fihi. Omulala lwaki omutambuze Allah tabaraka wa taala yamuwa naam abeera mugenyi tasobola kwetaaya. Omugenyi teyeeyisa nga ali luddawa nga ali waka. Barakallahu fihi. Omulala naam Sheikh. Amazzi mazibuzibu okufuna. Waliwo ne woogenda nga tewali nga baagasibye. Kakati omutambuze Allah yamuwewula mu bintu biki bingi. Kyova olaba nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiyinza okuba nga kigambo yagamba nti kye bayita safar gutundutundu mu bizibu. Buli wotandika okutambula oba ogufunye ogutundutundu mu bizibu. Era omutambuze taggwako bizibu oluusi sente ze zikola ki. Tuvula nti omutambuze Allah yamuwa omutemwa mulamba mu zaka yaffe. Ntero bigamba abantu naddala abakulembeze bano baseeka Hassan ne bayimamu nembaga nti bannange omutambuze yenna kasajja nga mutambuze nkube kwemba siraamu ebbanga litunamala nga tetunaba kufuna baitul mal nga tunaba kugifuna nkubiriza abasiraamu abaliwo bamuyamba oluyamba lonna. Ayinza okuba nga luusi sente size ezimuweddeko, transport si yamubuze naye nga talina kyagenda kulya. Najja n'abaga nti banaye transport akoze ki ampuze. Mu butuufu oyo aba yeetaaga okukola ki okuyambibwa. Omutambuze tabulako bizibu. Era kasita mukeberakebera nga feesi si yawa tetuganye wabeerawo ababuzaabuza ne babba ne bakola ki naye muyiyiriza at least mubeereko ne kemukola ki. Kubanga tasobola kujja gye muli nga talina buki talina bwetaavu. Niyo osanga abantu ng'obwogerera omuntu azze oyo muyaaye twamusanze nawali twamusanze nawali ng'akola ki ng'asaba. Si gwe gwe twasanga n'olumiriza omusiraamu mu maaso g'abantu mufunireko kemuwa agende mumusabire Allah amuggulirewo. Bw'abeera mwononefu musabire Allah amukole ki. Bw'omulaba ng'akola ebyo muzze ebbali gadi muganda waffe tukumanyi naye oyitiridde mpola mpola ebbali eri. So si kujja kumuswaza mu bantu.
so tugamba nti omutambuze Allah tabaraka wa taala yamujjako ebintu ebyo byemulabye byonna olw'ensonga nti omutambuze oyo abeera n'amashaqqa mangi n'ebizibu biki bingi, yeetaaganga kuyamba. Naawe kubamu ekifaananyi ng'olina gy'ogenze nga tebakola ki, tebakumanyi, wabula ng'ekikweyimirira busiraamu bwo, kuba eyo haqqi yaffe Allah yagituwa. Woba ogenze wenna ng'omusiraamu, haqqi Allah yagikuwa ku muzikiti w'oba okyami bakukoleku. Oba ofaanana otya kasitoga nti assalaamu alaikum wa rahmatullah. Subhanallah, n'abatali basiraamu tubayamba. Allahu akbar. Basaba lwa Sande, ffe tusaba buli luki. Wabeerawo abasiraamu ku muzikiti era batagetinga swala, ne bajja ku swala bamanyi nti eno yeddiini eri complete. Yo buli wootuukirawo, buli lunaku lwojja tosobola kubulako bakola ki, bayamba. So tulina okutendereza Allah n'okwebaza Allah. Bannange yajjuza eddiini yaffe, wallahi Allah yajjuza eddiini yaffe. Buli kyoyagala mwekiri, n'omutambuze ne bamuwa keyefaanana bwetyo. Allah tabaraka wa taala agati innama sadaqatu lilfuqara, zaka yabaavu walmasakin, ne bamisikini bamufuna mpola, walamilina alaiha, n'abagikolamu bamuzakki nabo bafuna ku zaka. Naye yali amentioning egyo emiteeko yagamba wafi, yagamba nti wabni sabil, wabni sabil, wabni sabil, yagamba nti n'omutambuze alina haqqi muki, mu zaka. Kati buvunaanyizibwa bwa buli imaamu, ng'olabye omuntu azze mutambuzi, ojjukira omugabo gwa Allah gwe yawa muki, omutambuze. Obutamufu butula bufubutuzi, obutamutwaliriza butwaliriza, obutateekawo mbeera emukakkanya na mutyoboola. Era na kino tukiyige, abatambuze tekyetaagisa kubayimusayimusanga batole ku salaamu la ilaha illallah, atole ku salaamu bikkirire. Banna tulina muganda waffe omutambuze ayagala awe, ng'awadde ku lwa bulungi, ku lwa kigambo kya Allah, nakiwa kitiibwa. Wabni sabil, wabni sabil. Allah yennyini waggulu w'amagulu omusanvu yategeera nti waliwo ebitonde nga bijja kujja mu bitundu byammwe nga byetaavu, n'ateeka omugabo nga guva mu nsawo zammwe guyambe ebitonde ebyo. Naye osanga omuntu ng'ekyakiyisaamu amaaso, tetulina ssente zo. Ate ekyewunyisa abatawaayo basinga obukambwe ku nsonga eyo saba Allah atusaasi. Naye abatawaayo babeera bakambwe nnyo. Enam. Babinnya abantu aboogerera abasajja abo. Enam. Lwaki muvudde eka? Era batandika okugeraageranya. Naye gwe toteeberezaamu mizikiti emeka gyayiseekawo, ye yasiimye ogwo mumuwe. Wallahi bantu batera okubuuzabuuza ebibuuzobuuzo awo bingi. Bannange tuwe ekitiibwa ekigambo kyani, kya Allah tabaraka wa taala. Teriyo Allah kyayogera okujjako nga waliwo ensonga. Nze nkoze obwa imaamu emyaka 10, naye nze omutambuze bwajja nga sinaba kufuuka district kaali, mbadde imaamu emyaka 10. Naye omutambuze nze bw'abadde ajja ku muzikiti gwange, nze nga ŋŋamba nti kyonna ekiriwo at least nkubira mikwano gyange gye mmanyi ku masigiri yaffe awo, ambaga nti abaaye tusale amagezi, muganda waffe tumukole ki,
tumuyambe kyonna kye tusobodde. Waliwo omukyala yava bayitayo bati eno waali omusajja ono yayokya abantu Kibwetere Kannungu, yava Kannungu n'akyama waffe. Akati abantu era ne batandika ebyo ebyokubuuzabuuza, Kannungu lwaki abulidde waffe n'ava Kannungu era n'akyama eno. Tugamba nembaga nti bannaye temubuuza biki, temubuuza bingi. Omutemwa Allah yakola ki? Yagumuwa, akutuse ku kkubo olwaleero yeye, olulala ajja kuba muki. Omulala yava eno eri Khalwa yaffe, era sayidi z'embalala eyo kaberebere neera yalinga ayitangamu omubambi nga sente azina, Allah n'agenda ne zimuggwako ng'ajja bwazijja ku safari ye. Neera abantu tebabulako bye boogera, so twewala ebigambo ebyo. Bw'oba to-contributing kola ki? Sirika. Tonakuwaza musiraamu, tonakuwaza musiraamu. Bw'oba owulira nga toyagala kuwaayo, asukuutu awla, naye nga tonakuwaziza baki? Qawlun ma'ruf, ekigambo ekirungi. Wa maghfiratun, n'okusonyiwa. Khayrun min sadaqatin, kyekisinga saddaaka gy'oba okoze. Yatba'uha adha, ng'ate owerekerezaako ebigambo ebinakuwaza omusiraamu. Saddaaka ng'eriko ebigambo ebinakuwaza abasiraamu, Allah tagikkiriza. Kyova olaba Allah agamba ya ayyuha allazina amanu la tubatilu sadaqatikum bilmanni wal adha kallazi yunfiqu maalahu ri'a annas. Ebyo byetubadde twogerako. Yeka nti abange mmwe abakkiriza temugezanga okwonoona saddaaka zammwe, kuba Allah tajja zikkiriza. Bilmanni wal adha, kunakuwaza basiraamu. Siraamu munakuwaza, mutandikira okunakuwaza okusookera ddala kumugjayo musitusa. Siraamu tolera ku bantu salaamu. Lwaki tobikka ekitiibwa ky'omusiraamu? Lwaki tobikka ekitiibwa ky'omusiraamu? Bilmanni wal adha kallazi yunfiqu maalahu. Waliwo abantu ng'okuwaayo ensimbi ri'a annaas, amala kweraga na kumutegeera na kwogera bigambo bingi. Abooluganda, ensonga eyo tugyekomeko. Musiraamu bw'ajja nga alina ensonga ye abeera n'obwetaavu. Ne bw'aba atuyaaye abeera n'obwetaavu. N'omuyaaye gwe muga nti oyo twamulabako egindi abeera n'obuki. Wabula mumuyambeko, mumuga nti munnange Allah ajja kukuleetera bino. Oyinza okuzuukira nga tolina nnyama mu maaso olw'okuyitiriza okusaba. Muzze ebbali omugambe ebyo. Kuuma ekitiibwa ky'omuki? Ky'omusiraamu. Ebyo bwe byaggwa mu bantu, tugenda okulaba nga naffe Allah atuswaza mu bingi olw'okuyisa mu basiraamu amaaso n'okubaswazaswaza n'okukola obutabikkirira basiraamu bannaffe mu ngeri ez'enjawulo. Kale tugenda kukomawo insha Allahu taala. Nsaba Allah atugase n'ebyo. Budde obusigaddeyo butonotono tujja kubuuzaamu. Faddal. Alaikum salaam. Naam. Agenda gisaliramu n'asiigako. Bannaye kye tulina okusiigako mu shurutu ze twerabidde kirina okuba nga kisukka akaki? Akakongovule, so si wansi waki. Zino sooka ezikoma wansi w'akakongovule tetusiiga. Engatte ezikoma wansi w'akakongovule tetukola ki? Tutegedde? Ky'olina okusiggako kirina kuba waggulu wa buki? Tutegeera baganda bange? Barakallahu fiikum. So asiiga ku ngatte etasukka akakongovule muga nti esiiga eyo si ntuufu. Boots ezo oyinza okusiiga bw'oba onaazisaaliramu. Barakallahu fiikum. Naam.
naam. obutaziddugaza tutya? Taban kino nakyo tukyegendereze. Omuntu okugenda emmanju n'oteetangira musulo kya bulabe. Ogenda emmanju n'oteetangira musulo kyaki? Marra nabiyu sallallahu alayhi wasallam ala qaburaini, nabbi yayita ku kabuli meka? 2. bwaziyitako nabbi sallallahu alayhi wasallam naga nti innahuma la yu'adhabani, ezo zolaba kabuli 2 Allah azibonereza. Abannanyiniza abali munda abakola ki? Wama yu'adhibani fi kabir, ebabonesesa si biki? Si binene, walakinaha kabir, nebinene wa Allah. Makulu munda be yaffe ya bulijjo si biki? Ni wa Allah binene bizibu. Kyavaga nti amma ahaduhuma, omu kwabo ababiri abali ku kabuli ezo, fakana yamshi binnamima, yali atambuza olugambo. Waliwo abantu mu nsi nga yeezira kuwulira kamenye ku munne, ng'akatambuza n'akubira ono n'akubira ono olugambo ne lusaasaana ekitundu kyonna. Ekyo abantu abamu balabanga ekyokuzannya, naye kisobola okubonesa omuntu mu kabuli nga Allah amubonereza. Nakati wa amma al-akhar, ate omulala, fakana la yastanzihu min bawlihi, yali teyeetangira mukojobo ng'afuuyisa gumukola ki? So tulina okwegendereza omuki? Mukojobo. Kwata ku bwereere bwo, bw'olaba nga bunaasaasaanya ki, naye bw'oba obukwatako, kozesa omukono gwaki? Ogwa kkono. Tokwasaako ddyo. Nabbi yagaana, yaziiza omusajja okukwata ku bwereere bwe ng'akozeseza ki? Ng'akozeseza ddyo. Guleme kubeera nga gusammukira engoye z'ogenze nazo. Ekyokubiri, bw'olaba nga sooko teziri lutonde zijjeemu, tekikumenya, bw'ozijjamu genda ofune wuzu naaba, ddamu ozizzeeko. Kitegeerekese? Ddamu ozizzeeko, la baasa bihi. Waliwo amasala insha Allahu taala omulundi ogunajja tujja gwongera okugoogerako. Amasala ago Sheikh Ibn Uthaymin era yagoogerako nti omuntu bw'ajja mu sooko ng'ayina wuzu, mathalan oli wano n'ojja mu sooko, n'oyambala sooko ng'olina wuzu, bw'omala n'osiigako ku sookisi ezo. Kakati bw'ozisiigako Allah n'akugerera n'ozambulamu. Abaffe bw'oba ozambuddemu olw'ensonga yonna, essala ne bagikima, okkirizibwa okuzisaaliramu, kawulu ziri 2 eri abawalimu, insha Allah tujja kubeera nga tuzirambulula omulundi ogujja. Emu egamba nti kasita ozambulamu bw'oti nga wasiize toddamu siiga. Eyokubiri egamba nti ozambulamu bw'oti okkirizibwa okuziddamu naye toddamu kusiiga. Okkirizibwa okuzizzaamu n'ozisaaliramu naye toddamu kukola ki? Kusiiga. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Faddal. Bwa amusooko. Abakyala bambala bwa musooko, musookisi bakkizibwa okuyisaako. La twaga nti tetusiiga mikono. Abali omulundi ogwayitamu kyajjukira, tetusiiga miki? Mikono. Emikono tunaaba miki? Minaabe. Wal ilmu inda Allah. Barakallahu fihi. Essebu.
akati nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam innama al a'malu binniyat wa innama likulli muri'i ma nawa wekitibwa allah alamula niyeyo yo ogenderedde ki okulaba omusajja oli akulabe nti wazze okuziika oba kumugumya bannange kyamakulu nnyo okugumya abafiiriddwa okumulabako n'obeerako n'ebigambo by'omugambo ebimukola ki azana llahu azzakum allah akugumye allah naffe atugumye kumufu waffe onaakoze eki agenze era kiriko n'obujulizi abdullahi bnu abbasi allah musiime yaga nti lamma maata walidi abbasun taata wange bwe yafa gwe bayita abbasu ma azzani fi musibati saafunayo muntu angumya mithla ma azzani rajulun arab ng'omusajja eyangumyagumya mu nnamalungu yayogera ebigambo byali birungi nnyo yamugaa nti usbiru nakun bika sabirin allahu akbar yamugaa nti gumiikiriza nakun bika sabirin bw'onaagumiikiriza naffe tujja kugumira ku ggwe nagati innama saburu raiya okugumiikiriza kw'abakulemberwa min saburi ras balina kusooka kutunuulira mukama waabwe agumiye naga nti kyekisinga obulungi okusinga okulugumiikiriza bwonaaba okoze ku abbaasu naga nti wallahu khairun lil abbaasi allah tusuubira nti byateekeddeteekedde kitaawo abbaasi biki birungi so okutusinkana omuntu omugambeyo ku bigambo ebimugumya nayo sunna kyolina okumujjukiza omuntu bwabanga yafiiriddwa omuntu okumusinkana omugambeyo ebigambo ebikola ki so ekigendererwa si kukulaba wabula ekigendererwa kubeera ng'omunyweza omugumya lwaki nti omuntu bw'aba afiiriddwa abeera n'ensonga ezimu wugula zimukozesa bino boogera bingi nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam alina ekigambo kyeyogera ku bantu ba jafari yaga nti isna'u li ali jafari taam abantu ba jafari mubakolera emmere era ye yali sunna yaffe wano mu kalica zaffe abaganda n'abasoga nakirabayo nnyo ng'omuntu bw'aba afiiriddwa mwabe ebbali mwetikka emino gya mwogo ebiri n'enku ne muziteekako ne mutwalira mumukolere ki emmere ne munfumbira akatogo abantu ne balya akatogo abeetoolodde so si ate mmwe kujja kulya mmere y'ono erimu amaziga erimu ebyo kyekyo nabbi yennyini kyeyaga nti isna'u li ali jafari taam abantu ba jafari mubakolere emmere fa innahu kad ataahum amurun yushgiluhum kubanga bajjiddwa ensonga ebasumbuwa ebibajjidde bibakola ki bibasumba bali mu maziga bakaaba baboozaaboza banaafuna ddi amaanyi agabafumbira emmere oba ekigambo kitegeereka so abantu twegendereze nnyo enkola eyo tufune emitima egisobola okuzazza bannaffe abakoze eki abafiiriddwa ekigenderwa byemaqasidu z'eddiini yaffe y'obusiraamu so si kudda ku bantu bano ate tugende tubanyuunyunte n'obusente bwe bamuwadde obwamabuga obugulemu emmere banaye si kirungi wangisebo abasonda bwabagenza okuziika musonda emmere ye sunna kyekituufu nabbi kyeyagamba sallallahu alaihi wasallam muyameka barakallahu fi ayogedde nekikutula nsingu kale tukomaawo inshaallahu taala kale waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu enam enam
batere baveeyo bagende. Kadde waffe bigambo biwulidde byayogedde bigambo bikulu. Okuziika abantu tebakyakuwa value yaku. Osanga abantu nga batwala mukolo kukola ki? Kuziika. Waliwo kawulu newankubadde nga kawulu ya muwalimu, bino bisi bigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam, naye nga birina amakulu. Era oli tabibagambanga n'abaga nti bigambo bya nabbi, byali bigambo bya muwalimu, omu ku bawalimu abajja oluvannyuma nga nabbi yafadda. Yagamba nti kyalibadde ekirungi omuntu ng'amaze okuziika abeereko awafudde omuntu ekiseera omuntu kyasaliramu eŋŋamiya, n'agibaaga, n'agikola ki? N'agigabula n'abantu. Naye si kigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Waliwo ababyogera mubawalimu nga babinasaba ku nabbi, nti nabbi yabikola ki? Tujjukira bulungi nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba, man kadhaba alayya, yenna annimbisa n'ayogera ebigambo nga saabyogera, mutaammida, ng'agenderedde, falyatabawwa'u maq'adahu minan naari, yeteekereteekere ekifo kye muki? Mu muliro. Kati ebyo si bigambo bya nabbi, naye biwa amakulu. Omuntu walibadde n'okulumirirwa ng'omuntu ofiiriddwa omuntu obeerawo oko, at least sabayo ku dduwa. Nabbi yagaa nti istaghfiru li akhikum, musabire muganda wammwe onaafudde, wasalu lahu tathbit, musabire Allah amukole ki? Amunyweze. Fa innahu al'ana yus'al, kubanga akola ki? Abuuzibwa. Kubanga abuuzibwa. Kati mbasaba, naam, talakaini tujja jjogerako gye bulijjo inshallah. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma